Kubanga ebimotoka byabwe byonna babitadde mu kisaawe we tubadde tulina okukolera omukolo. Bwe tuzze nga ekisaawe kyonna bakitaddemu ebimotoka by'amagye ne bya poliisi. Tetugamba tugende mu kereziya. Ne kereziya ne bagaana era be bagigadde. Sorry, we're going to DPC together. It is really chaotic. I'm trying to say that right. Yatutonda otumanyi era watumanya era tukusaba otukulembe DPC, you don't have a power. Honorable. DPC, let us be civil enough. Mr. Tabani, what are you saying? Let's be civil enough. Yes. You know, I don't want these things of pulling No one likes them. right. No one likes them. You created it. Actually, it is you who was created. Thank you. How do I? No, you don't need to help us. We are here to pray. We already disorganized our function, and I don't think it's proper. Vai. Sasa maana anakuuliza akavundika. Bali bakagabido. Okusetwe bano ku kyalo eb'Ekiina tubaddewo naye Mukama atuwa obuyinza banange sibamalamu maanyi mwenna aba people power our power president of omuntu mumanyi era tugume naye omukolo bagutugjeeko era pera tugenda kwolekera obuyinza bonna abali mu buyinza tulekere ku kisaawe ebutayunja omukolo nga banna Mityana twabadde tufunye omukolo ogw'abakyala naye kirungi kyewunyisizza abakyala be baleeta emirembe mu ggwanga naye kati kino ekirabwako bandirese tuyinza okufunayo olunaku olulala ne Batujoze ne bajja ewaffe gye twasaayisizza kujoga kwatukula kiki tunuulira embeera yonna eriwo. Bino tutera kubiraba eyo mu bibuga ewala naye no mu kyalo funyeemu okwekanga kwa maanyi nnyo bino ebimotoka tebitera kujja muno era nze omu mbadde mu nnimiro naye ekinjije bwe Nindala mpozi nagisange nti bino byonna amala biseera. It's just a matter of time. Kyatayinza kusobola kulowoozaako kwe kuddamu okuwangula Mityana. Bino byali mu kukola ajja bisasulira mu mbeera ekyannaku nnyo okusanga nga abakuumaddembe aba poliisi bano sina abakuumaddembe abala batabangula mirembe
okuba nga beefuze ekifo ekibadde kyategekeddwa nga disitulikiti okuba tetumanyi oda kubakolera naye genfuna bali bukolera ku oda za african akandikulira rdc n'olutalo naye olw'ekibbattaka wano mu Mityana abantu b'Emityana era nataddewo fayiro ku disitulikiti yange buli abadde mu nkaayana nga abadde aze n'akuba nga bakumya kuddeko ettaka twatandise okukola fayiro yennene so oda eziri wano eno zonna. You didn't test them. Did you tear gas them? You didn't. Should we go? Should we also go there? Actually, we are here to preserve law and order and protect life and property. In that regard, today we are celebrating Women's Day. Celebration is at Butayunji sub-county headquarters, and the district, because of their gymnastics within them, which I can't divulge, they wanted to have parallel functions, which we only know of one. We were peaceful since morning until this afternoon, when a group led by the honorable MPs came and they wanted to go to have their own function, which was out of order. So therefore we had bayiseewo ppaka ku kisaawe ensonga eragira ddala nti basoomoonza bazze mu ngoye zaabwe eza kyenvu bagenze ppaka ku kisaawe we twategekedde okwo okusoomoonza kwennyini ab'NRM kwe bakola obutamu bwe balina buli kimu